Sambela mabega. Essa tuania haverá única. Mujeno, sai dizendo, guys. Mujeno. Amalinda. Tugende. Anda, tubale twaniza. Kulikeyo. Kwata beyo. Deyo wana. Bakomyewo lugendo lugenze bulungi, buli kimu kitambudde bulungi. Kuva twatuuka nga 27 twatuuka nga 17 AKON yatwerokaminga bulungi nnyo, tugenda natwala mu hoteeri ne batulabirira nga bwe kyali kirina okubeera. Then olwokumeka ku lwokusatu ne tukola performance eyasooka, ne ku lwokuna ne tukola performance eno. Buli kimu kigenze bulungi. Twali tulina okudda nga ennaku z'omwezi 25. Twali tulina okudda nga ennaku z'omwezi 25. AKON show yaggwa n'agaana n'agamba kyalina okulambuza abaana n'abatwala mu Universal Studio. Then eggulo yabaddeko nabo mu games zaawo. Then netulyoka tukomawo era tusangulungi tuli basanyufu bazaana. Dira na jecha performingirako AKON. Dira eno ejjo oluvannyuma lw'okuba nti bwe twagenda mu America's Got Talent twafuna chance meetinga AKON. Bwe twamiitinga AKON twamubuuliramu bye twagala ngaffe era tumusaba tubeere abaana gyali n'akikiriza, era olugendo lw'okubeera taata oba godfather yalutandisibwa. Era yagambye opportunity ennene ebeerawo, ajja kuba nga atambula naffe era ajja kuba nga atuyita. Tumusaba ajjeko naffe mu nsi yaffe era n'agamba mu 12 agenda kujja. Abaana bano okubeera nga bakiralinze stage ne AKON ne BURNA kyongera emikisa okubeera nga tusuubira nti bayinza okuddamu ne beeyongerayo maaso eyo, oba waliwo abayisa abalala bali mu kategore y'ebiweeki ey'amaanyi. Wa gye tusuubira gye muyinza okubeera nga muddako okusinziira okubeera nga mufunye chance okubeera nga chance yonna ejja tujjaniriza, tetusobola kumanya nti kati eno opportunity eddako effe ejja yonna tuba tujjaniriza nti naddala tusuubira nti nga ffe tetugenda kussa mukono oba ku traininga okola training ate tugenda kugoba chance yonna ezze nga yaffe tetujja gikupira nja kuba tugiwerukana kuba tuli redde okugenda mu maaso nti gye tuvudde si wangu tuba tumulidde background yaffe era twagala okwebaza bannayuganda bonna abatukkiririzaamu abatandika okuba nga basobola okusharinga vidiyo zaffe okupostinga vidiyo zaffe ne ziba nga zigoyinga kwayo. Wetugenze tubadde kutuweemu Los Angeles pozi wetutuuseeyo nti wetumaliriza show batutambuziza ebifo ebyenjawulo nga tuba tugenderedde shemu ya AKON alina waditua gyali mukola so nti twali tulina okugenda naye era Brazil okuperforminga naye tinera okuba nti twali twakava mu America's Got Talent tetudde Brazil ate mubaana benina mu malapisa tumugamba n'agamba kale kujja mukole eyaleesajja star twabaddawo ne tulengera nga BURNA legacy kijja kityawo era reaction awo yabadde etya era ne yabaconnecties sheeyo ebadde ya baali bategeka AKON oza AKON
naye n'akonectinga Banaboy gye bamuyambeko. So kati ffe AKON yatuintroducinze wa Banaboy nti olwokusatu bwe twagenda tuperforminga AKON Banaboy yalaba show yaffe yalaba performance yaffe n'atuma mami we nkyayagala okukola ki okutulaba netugenda bwe twagenze twabadde naye obudde buwanvu era ffe tulina bye twayogedde nga teffe abayimbi olulimi olulala ne bikyukamu nga si bya bifaananyi byokka wabawo connection endala era n'agamba mami we manejja we era n'amutukwasa buli kimu era tugenda kuba tugenda naye nje tujja kuba tubibagambe ebyo bonna baayo kyamanyiddwa nti waliwo ekyali kifundibwa wakati wa Kapilipiti ne AKON kituusewa era tujja kibagamba nga kiwedde nti obuzibu obuliwo nti AKON ali mutuwa nakati era twalesa agenda twalesa yagenze jjo kiro ffe tusiine tu challenges ki zoyinza okuba ng'osanze ku mulundi guno ng'otambudde n'abaana bano kuba nti muva mu nsi eno ne mugenda mu eno kuba ku mulundi guli twalaba nga Kapilipiti yagamba yafuna challenge y'okubeera nti emmere yamutuuka n'omulwaza amaaso n'addawo n'obuzi buli kimu tewali challenge tusanze buli kimu kibadde si kipya saidi yaabwe nti luli twafunamu challenges nga bamanyi nti mukyuba emutuuka Amsterdam mulina okyusa ennyonyi egenda mu US kati byatusumbwa nnyo gate zone zeezo ennyonyi weyinza n'okuleka kati byonna tubadde tubimanyi kwasi gwe mbadde omundi okulaki ogusooka emmere eyo bwe twabamanyiira mbu tebabamu na mmere gye tusuubira era twagenze tukimanyi emmere gye balina abapakinze amacapati Pilipiti yagenze n'akakomando keye neyetereeza bwe twasemba eno AKON yatusuubiza ikonicity eyafunye omukisa n'omusemberera tewakimubuuzizza kuba eyo puroguramu ye nabaana abakulembeze baggwanga namubuuzizza byange nganze naye yalazanga ezinkuba bannayuganda bagamba Kapilipiti esente azijjawa lino lyerime ekkubo engeri gyafunamu ssente era nsuubira tebagenda kuddamu kibuuza kuba balabye tangaza eggwanga kyekyo tebagenda kuddamu kibuuza kuba balabye omuntu akeera n'apafominga n'agenda mu bifo ebye obuzibu obuliwo kakiro kana kibagambe balesi yakibabuusa abannayuganda mwenna bayimbi bonna oba bamanagers mukola oba kyogere nkyanze nkitera kikozesa nti sikola na muntu mwavu kitegeera buli okola n'omuntu omwavu akumenya nnyo omuntu omwavu nyinza kitereeza ntya omwana ono omuyimbi asobola okujja gy'oli nakugamba njagala omumanaging nga talina busobozi si kyekiba ekikulu obwavu bwenjogerako obwavu bwendowoozayo n'okugumiikiriza kwe kitegeera buli wobanga omanaginga omwana oba omuyimbi yenna ngaoyagala mulyamu nga manager ayagala kufuna nga n'omuyimbi ayagala kufuna temugenda kutuuka wala kigedde mu management waliwo kye bayita okuzimba buli wemuzimba ekintu nekifuna omusingi ebisigadde byekola bwekozi kigedde nze natula ku bodi yange ne management yange gyenkola nayo netugamba tuzimbe omwana tuzimbe baddansi tovala nti Kapilipiti temumulaba nnyo musozi e Uganda kitegeera ng'abantu bagamba sente azijja batakuba show Uganda agenda akwalina ennyimba eziwera 3 agenda ku stage bamuwa oluyimba lumu ate ng'atanalumala nayo bamusaleyo so twayitamu eyo embeera netugamba no katukole bajja munoonya ng'atuuse kirabika tuli mu mukakayo tannakola ki tannatuuka kyo kati kiyinza okugamba nti abantu mukole n'emikwano gyammwe wabula temukola na baboosi nti buli wokola ne boosi wo oba omutya toshegeera tulina kukola na mikwano nti emikwano buli mugenda ne mutafuna tajja kunyiigira naye buli okola ne boosi nga gwe oli omulazo ndi boosi wo era siti balina okukubanga ekitegeeza bonna batomuwadde agenda kukunyiigira oshegeera so tukole n'emikwano gyaffe oshegedde buli omu ategeere obuzibu bwa munne amanyi nti ngenda beerawo ekifaananyi nga manager naye sirina ngenda kuyiga buyizi oshegeera so nti nawe oba olemereddwa aba akimanyi kochi waliwo abantu bano baba balina entegeragana n'omuntu batera osayininga oba oliawo ze twandiyise agreements oba contracts mwina ekintu kyemusayininze n'abantu bano gye mubadde sho ze twakola eza Amerika zonna zibadde zaaliko contracts era bakuweereza empapula nga nnyingi mu sho ze mbadde njijja nkola ez'ebweru Americans Got Talent yasinga okuba ne documents ennyingi era twazikola then
bwe twamala waliwo show gye tulina egenda otambula gye tugenda otambula tulinayo show 8 nayo twakoze contract yaayo naye wakati waffe ne AKON tewabaddewo contract lwa nsonga nti waliwo level weetuuka nti bw'otwala bano abaana ebweru okukola olina okuba ne working permit ebakkiriza okupafominga naye ate waliwo etteeka erifuga abaana nga bano abaana abato tebakkirizibwa kukola ki kukola tebannatuuka kukola bano abaana balina bawa donation otegeera kati si sayininga tteeka lya kukola n'abantu tukozesa abaana bano wabula abaana bagenda ne basanyusa abantu ne babawa donation era ffe tetukolera muwendo tukolera miliyoni 2 oba mitwalo 2 ejja $1 oba gumu oba 15,000 ffe tugenda ne tupafomingira omuntu ne twogera naye enaakola donation gy'abasobodde n'agituwa olw'okwewala ekyokozesa abaana abato. Okay, kocha, waliwo ebifaananyi ebitambula ku social media ng'abaana bo bali mu performinga naye nga babayita ba ghetto kids bw'okiwulira otya nga gwe kocha abatraining? Ekyo ekintu kibadde kijja kibeerawo ebbanga ddene okitegeera era abantu abasinga tebatwawula nnyo na ghetto kids kinayize kyemmanyi nti gye tunaayongera okubeera nga naffe twepuushinga nti kijja kutuuka ekintu nga tebakyasobola tugatta nabali naye era kyobola nti noba ogenze ku peegi zaffe zikyukira ddala ebikolwa byaffe bikyuka n'ebyabwe so kati omuntu atuyita aba ghetto kids aba takola follow up kuffe nga bw'owulira omuntu wajja n'agamba Kapilipiti talina nnyimba naye nga tamunoonya ku ki ku YouTube oba ku social media so nze kyemmanyi batuyita ba hypers abanaatwagala bajja tumanye nga tebajja kuddamu tuyita aba ghetto kids anaava eri n'ayogera obwogezi atamaze kukola research era ajja kwogera kyanaaba asanze yakuwagizeemu otya Jacinda Rulo gyebadde asaba hyper twamukkiriza kuba ffe buli mukisa tuguwero kaminga waliwo vidiyo gye twakola vidiyo eyo bwe twagikola mu wiiki emu nekuba miliyoni 100 so kati gyabadde asaba apositinge ku peegi ye netumukkiriza agipositinge then bwe twamaze twagiraze ne AKON n'amukubira ne boogera bwe yamaze n'agamba I will connect you to Jacinda Rulo. Kocha bw'otambula ne Kapilipiti ono muyimbi eyo gye muyitira omusabirayo kolabo mu bantu ngaabo kolabo tuzisaba nti neeno sho ennyini abadde alina ogiyimbako nga ye nti nayo obuzibu bw'abantu abazungu erinnya ku stage yaabwe kiba kizibu nnyo nti bo batambulira mu record labels kati eno show gye twaperforminze badde ya AKON naye ng'ate waliwo TV yagigula kati yo TV bwemala okugula ekola arrangement yaayo abantu abagenda okuperforminga nekibagenda osasula kati bo tebalinga nti Uganda nti tuteereyo n'omwana akubemu buli womuteekayo baba bamuliganizinga nga baba batya nti ajja kubanja otegeera kati baba balina okumanya before na signing empapula ne bamubala ku list nti ku bantu bati newe bati kuliko omuyimbi bati ne bwati so tosobola kugamba muntu nti ayimbemu okitegedde so twasooka okumanya hypers okusingira ddala tutumu twalimanya nga hypers tugimanyiddeku ku kitone ky'omupiira right now tulina omuyimbi nga Kapilipiti nga muzanyi wa mupiira ate nga n'amazina agasobolera ddala eyo gyoyita engeri gye mutambudde ne mbeera expose temuyina lobbying ze mutandise okufuna ez'okubeera nga basobola okugenda ne bafuna sponsorships mu academy z'ebweru okusobola obeera nga academy yonna esitukira wamu mu byemizannyo byonna byeyenyigiramu ebintu bino tubitambuza wamu nti bwe twasalawo nti tetugamba katugattemu ekitone ky'omupiira olwansonga nina abaana bangi bonna twasobola babeera badansi so bwe twatandikawo omupiira guno nti ennaku zino ebintu bitambulira ku social media kyomuntu amala kulabako shegeera so era training bwobadde ojja nga tukola training tukolera mu mujoozi gwa Barcelona tulina connection ne Barcelona message gye twasembayo okwogera ne coach waabwe batugamba this year tugenda funa opportunity okugenda okusamba na academy yaabwe
tulabeko wano vidiyo ye yeno simanya nze tusoma ye message yasembayo tugamba